essaawa nga zisusse mukaago gw'ekiro past midnight. mukaago gw'ekiro eyo And we were coming, nga tujja and I saw this old man. naye ndaba omusajja ono omukadde Maybe he was about 80, ngali myaka nga 82, 80 79, 82. 7982 And he came n'ajja to buy food okugula emmere past midnight. nga ssaawa ziyise mu mukaago gw'ekiro. You heard what the age I told you. Emyaka gye mbagambye mugiwulidde. Past midnight. Nga zogula emmere ssaawa zisusse mu mukaago gw'ekiro. He had this polythene bag. Ng'alina akaveera ke. And he was buying ng'agula food. Emmere. And he pulled out a very old note of 2000. N'asikayo olupapula lw'2000 nga nalwo lukadde. No, yeah. And he was giving it to this lady who was selling the food. Ng'aliwo omukazi atunda emmere. And she looked at it. Omukazi n'atunuulira olupapula lwa ssente. And she gave him food. N'awa muzeeyi emmere. And the old man was arguing for the lady to add on. Muzeeyi ng'akaayana nnyongeraako. And the lady was saying, no, the money is too small. Muzeeyi nedda, ssente ntono zompadde. You haven't even paid the other you took last week. N'ezaaluli emmere watwala tewansasula. And the other one, I'm still demanding money from you. Kyakubanja ssente. I said, no, this money is not enough. Muzeeyi ssente tezimala. He said, please, Nagabambi, add on. nyongera ku mmere. And he's begging, 82 years Nga old. yeegayira ali myaka 82. I was paralyzed, seriously. We nali nasanyalala. I didn't know what to do. Nga simanyi Should I kyakola. go out? Nfulume, Should I go buy him food? mugulire emmere. But if I buy him food today, Bwe naamugulira emmere what leero, will he eat tomorrow? enkya anaalya ki? Where did he come from? Yavudde wa ye? Where's the grandchildren? Bazzukulu be baliwa? Where are his children? Abaana be baliwa? Does he stay here? Asuula wano? If I give him money, they may rob him and kill him. Bwe muwa ssente bayinza omulumba ne bamuttira What obwere. can I do? Ki kye mba nkola? Questions were going into my mind Ng'ebibuuzo bimpita mu bwongo until we left. okutuusa bwe twava I Lusimbula. stopped the car and I said, Nze emmotoka take that old man this money. ne mbaako gwe ng'atwalira muzeeyo ssente zino. So I gave him some money. Ne muwa ku I ssente. said, just squeeze his hand, Ne nga zifunye mu kikonde. put it in his hand. Ziteeke mu kikonde kye. And so I said, that might have been my father. Ne ng'ayinza okuba oyo kitange, yandibadde kitange. But where is his children? Naye abaana bye yazaala baliwa? What is he doing on the street Ki kyakola ku luguudo past midnight? ssaawa ziyise mu mukaago gw'ekiro? And I think he was waiting Ndowooza yali alinda so that the prices will come down. emiwendo gy'emmere gikeko wansi. So which means Ekitegeeza he eats once alya lumu a day. olunaku. And he had to eat Ng'alina kulya at midnight. saa mukaago gw'ekiro. Where does he stay? Asuula wa? Does he have a home? Alina ennyumba? Does he have relatives? Alina abooluganda? And is begging Nga yeegayirira a grandchild eyandibadde muzzukulu we to increase a little amwongezeeko ku mmere. of food. Ku mmere. I stood in there in the car and Nali mu I mmotoka didn't know what to do. nga simanyi kyakukola. Questions were running through my mind. Ebibuuzo nga bimpita mu bwongo. I said, did he lose all his children? Abaana be bonna baafa. Did he ever get married? Did he ever have children? Yawasaako, yazaala ku baana. Did he produce grandchildren? Yafuna ku bazzukulu. Was he a rich man Yali musajja mugagga. who lost his wealth? N'afiirwa obugagga bwe. Has he ever worked anywhere? Yali akoleddeko awantu wonna. Did he go to school? Yasomako. Who is this stranger Omugwira ono y'ani? who has walked into my life Azze mu bulamu to bwange totally wreck my belief system? okuntabulira ddala enzikiriza yange. And why did we stop here? Lwaki twayimiridde wano?
I was asking the Holy Spirit, Gambuuza Omwoyo Mutukuvu, because this picture will never leave my mind ekifaananyi ekyo as long as I live. tekiriva ku bwongo bwange paka nga nkyali mulamu. The questions Ebibuuzo that came to my mind ebyayingira mu will bwongo never bwange be answered, tebiryanukulwa. because I didn't know the guy. Nali simumanyi, I left him there. namuleka awo. Did he die when we left? Bwe twavaawo oluvannyuma yafa. How did he survive? How does he survive the rain? Asimatuka What atya about the enkubito? cold? Ate obunyogovu. What does he do to earn that 2,000, that 2,000? Biki byakola ofuna 2,000 ezo Does he eziddugala? beg in the morning and Asabiriza to emisana feed in the night? n'alya kiro. Questions Ebibuuzo that will never have an answer. ebitalifuna kibiddamu. And I believe when Jesus looks at the church, Zikiriza Yesu bw'atunuulya ekkanisa he's shocked. yeewuunya. He's shocked because he feels Yeewuunya kuba awulira that something is wrong somewhere. nti waliwo ekikyamu awamu. What happened to these people? Kikyatuuka ku bantu bano. Mwami Kyagwe yetakwogerako naye gwe tukoowa mwogerako. Omusajja ne wataliwo era owunzika emboozi ogizimbidde ku ye. Ebintu bye byalina essaawa eno byogamba nti miliyoni zitukwaga miliyoni zimmeka. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Mwami Kyagulanyi bwe yagulira emagere sente zaali zikyali wansi. Naye ye ng'omusajja omugezi yalengera nti singa naagula wano myaka 10 okuva kati, wenguze miliyoni ze 10 wajja kufa kwa miliyoni 7. Ogwo mutawaanira ogwo musango. N'otuuka n'okwogera ebitalina nsambu awerera abaana ku university. Ku university kyekyani atawerera mwana ku university. Okuwera ku university ekintu kye batwala nti kyekisinga obukulu ennyo mu Uganda, tera buli akikoze abawamaanyi nnyo. Manya abantu abuli ebisente byebatagazaamu eri balwo basasula. Nga beefula bakuba Mwami Kyagulanyi babalengera eri babawe ssente. Kwe Gaye alingangalaga nti waba tayogedde ku Mwami Kyagulanyi talina interview gy'asobola kukola n'egenda bulungi. Era nze singa mba Mwami Kyagulanyi sola muwaamu. Kuba kyemmanyi Kenza anoonya amasannyalaze kuva wa Kyagulanyi. Atalinawo essaawa eno gw'otaga nti ngenda musiŋŋaana wano naye nga gwe sitiru gw'okyayagala okugyako amasannyalaze. Kati Mwami Kenza okuva bwe yali ati kati yafuuse bufuusi kizibu. Ate ekyokubiri ye waba yalengera wala n'aga ati kanneetegeke nga bukyali. Kitegeeza nti ate omujjonkere kuba tajja kusobola kusaba nga mwe musaba. Tekijja kuva muri kodi nti mubadde abayimbi ab'amaanyi mu ggwanga naye nga muli basabirizi. Musennya ekitiibwa kyammwe basajjamu nti mumuyimiriddewo kati kusabiriza. Nimulikaga n'abaana baffe abatondi kati pulezidenti abeera waawo nga abantu balina mmuleebeeta buleebeesi. Kati ffe Mwami Kyagulanyi gwe tutalabangako nti agenze kufukamirira gundi amuweeyo akasente. Kyokola nti ye twamwawulamu mmwe tumufuula ow'enjawulo. Nga ye tulaba nti ye byakola byanjawulomu. Naye gwe okuva ku muyimbi omunene w'eggwanga mu Uganda bonna basanga bagenze kusabiriza Mwami Museveni. Baati basabiriza Mwami Museveni era babeera wa Genosale. Baati wali wa Genosale era basanga mu bagagga abalanga bali mu basabiriza. So n'olwekyo omuntu atabikola ate tomwerijjako. Baba Mwami Kyagulanyi alina ebyo by'oyogerako nga teyabisabiriza nga gwe ssaawa ya leero neero okyasabiriza. Kitegeeza sireevoyo. Olw'ensonga zaaliko nnene ate gwe ensonga z'oliko oli ku busongasonga n'okutandika okuyimba okumanya abantu bakutegere nti oli muyimbi watandikira wuwe. Ensi neekumanya wali badde ssaawa leero muwamu ekitiibwa olw'ekyo n'oba nga ne woba oyogera ebigambo olekamu. Naye kati omuntu yali akuyambye kola ki oba omwogerera bw'otyo nga ate gwe tomuyambangako. Mugenda kwenyiya abantu okuyamba ng'oli omuntu omugamba nti yamba gundi. Agamba sijja kuyamba gundi kwane gundi we yayamba gundi yamuyisa bwati ne bwati. So nze ndowooza Mwami Kenza ekyo kyakola kya bwere yali badde yeesonyiwa omusajja n'okola emirimu gyokwayita kuliiko. Okutwazaamu kenfunayo Kenza w'omuvuddemu. Namuvaamu ddakasa nalaba nga atambuza bitege ne ŋŋamba owaayi. Kuba nali mumanyi ng'akaana kambatanga bwe yatugambanga nga mmanyi nti amanyi embeera abantu mwe bakolera amanyi embeera ya ghetto. Nekyanneewunyisa nti omuntu gwe nali ngoberera ebbanga lyonna yali ng'atulimba tabanko kaana kambata. Yali mwana wa mulwanyi, mwana wa munene. Nze siremera ku muntu nga ndaba ye gwe nnemerako nawe oluvu buli ssaawa akyuka. Ate waba tasobola kusiima muntu yamulaga nsi. Kati ate nze olaba embwegoba wa kiwempe bwe ng'oyisaawo ddiba ayiseewo bintu bye twakkiriza aliyo akasente kaakole buli kimu ffe ani amwogerako nga akola byakoze. Alowooza ye buli byakola bitunyumira. Biliyoni 5 eri bannamawulire tekyandibadde kibi naye ziyise makubo ki? Toyinza tukulembeza abantu bulijjo bakuvoola batakuwagirangako nti be baba batutegeerera ku ssente eziva ewuwo mukama waffe. Abantu ba Pulezidenti Museveni mulekeraawo okujooga abantu. Ekyokubiri muyiga abantu abababeereddewo. Abasajja abaakubiriza abantu okulonda Bobi Wine n'obujulizi babulina nga baamaakinga Bobi Wine ne beekubya n'ebifaananyi ne vidiyo okubalagira ddala obukyayi bwe babalinako ku mitima. Olwaleero be mwagala batutegeerere ku biliyoni 5. Nze mbakakasa okwo tekuliiko ayinza kukola kitumbula gavumenti yeno
na kiraga kirungi mu government ye NRM ebilioni 5 zigenda kukola buyeekera abo tebabagalangako tebali bagala tebabagaliranga ddala temuyinza kuba tukulembeza go tugambe nti batutegerere okuva ewa mukama waffe gwe tuyiriddewo omulibiri ebbanga lyonna nze ndirabanga Jjogo Kamanyiro na Butasiima toyinza kutukulembeza abantu bulijjo betulwanagana nabo ewa mukama waffe otugambe nti bebalina okututegerera ku sente zitukulaakulanya ababadde batakuwagira abatakuyiranga omubiri Akamanyiro n'Obutasiima buli ku bantu ba Museveni buyina okukoma n'okwata sente n'ozikulembeza abantu abatakubeereranga nawo nga ne mu kalulu wano twalanwanirira ne bannayuganda okukuwagira okukuza mu ntebe balonda Bobi Wine abo be bantu aba bategerera abalala ku sente zive wa mukama waffe ekyo ffe tukirabanga Jjogo tukirabanga Kamanyiro era teri agenda kubeera mu ebyo bwe muli bamugabye sente mu mutima omutuufu ng'ate musoose kusiima tujja kubibeeramu naye toyinza kukwata sente noziwa abantu batutegerere kutukulembera ng'ate bulijjo babadde bakulwanisa ekyo tetukirabanga feya fenga abategeera fenga abategeera tetuyinza kulwana kuva ku 1 ne tutuuka ku 100 abafuna ne baba balala President Museveni akaseera katuuse mutuulekaawo musiime ku bantu era mumanye nti zino sakozi na bino byonna betukulembeza ani gwe tulinamu atuyiriddewo omubiri mbokati mwagala ffenna tudume sente mwaziwadde aba opposition abaana bamaze ebiseera byabwe n'obudde babayiirawo omubiri nabo bakulemberwe abantu bulijjo ababavuma ababavoola nabo babeere mu kintu kye balabira ddala nti sente zigenda mu buyeekera okwo kulika wagira Museveni ayinza okulaga ekirungi gavumenti eno kyekoledde abantu nga wano mu kulonda baakubiriza abantu okulonda Bobi Wine ne bakiragane mu bokisi okubalaga omutima omubi n'ennugu n'ettima n'enge ku mitima gye babayinako olwaleero bwe tubatubeera nabo nti be batutegeerera mu sente zitukulaakulanya bwe muligaba essente nga tekuli Kamanyiro nga kuliko okusiima n'okujjukira baani ababamaliddeko obudde n'abababeereddewo tujja kubibeeramu naye ffe tetujja kuliininga mabega w'abantu betulabira ddala nti tebabawagirangako bazze ku ssaawa esembayo akalulu kabindabinda newankubadde mukimanyi twali tukasaba ebbanga lyonna kubanga zino LOCs za expiringa ndooza emyaka ng'esatu egiyise naye ne babeera nga babongezaayo bululu obwo lwaki kubanga baali tebagala kuteekawo obwo bululu ng'akalulu ka pulezidenti tekanakubibwa baali bamanyi bulungi nnyo nti embeera yaliwo ng'abantu baffe bona bali charged baali tebasobola yitawo naye kaakati olugimu erowooza nti oluvannyuma lw'okubba akalulu tikata abantu mudi yaabwe eri wansi so kyovola abaagala kukayisa mu ngeri ekipayopayo bakateekeko naye naffe tubagamba nti abantu baffe tugenda kuddayo tubazeemu amaanyi beetabe mu kulonda okwo twakizudde nti abantu newankubadde twatambula nga tukubiriza abantu okwetaba mu kalulu wano mu Kampala abantu abalonda baali bitundu 26 ku buli 100 ekintu ekiswaza ennyo naye ate nga kitegeerekeka abantu baffe bagwamu amaanyi nga bamanyi ne boolonda tebiina kyebikyusa naye twagala bakubiriza mukimanye nti bano ba LOC be bantu abasookerwako abaana baffe bwe baba bakwata babawamba babajja gyonna gye babajja ebiseera bisinga bayitira mu ba LOC n'owulira nti bafunye owa defense ku kakiiko ka LOC n'abatwala ono omuntu wasula so bwe tugamba nti tetugenda kwetaba mu kalulu ako kiba kitegeeza nti tuba tukadonetinze eri NRM era bagende mu maaso n'okukakozesa mu bikolobero mwakiraba gye buvuddeko nti abasajja n'abakazi abali mu LOC structure babakozesa nnyo okukola emivuyo mu kulonda babakozesa nnyo mu kubba akalulu so bwe tuba tetuvuddeeyo ne tulwana kyonna ne tulaba nga ebifo ebiri ku LOC tubifuna fe ababa bakoze ensobi n'olwekyo nga tukyali mu feeze ne kabanja ne kana akalulu ka LOC tukatunulire nga feeze mu kukabanja oba nga activity mu kukabanja era ako aka LOC kusimba mu mugongo tebiriyo nti ate babidde mu box newankubadde twali agadde of course akalulu k'amazima n'obwenkanya kali badde mu box wali naye kaakati engeri gye kali kakusimba mu mugongo naffe ate tusobola okukeyambisa ne tubalabisa ne tubalaga nti obuwanguzi n'obuwagizi fe abasinga okubeera nabo so tugenda kubawa guidelines gye bujja mu maaso musobole okwetegekera akalulu ako naye era tubasaba mutandikirewo wano mu Kampala omuloodi
yagenda otulidinga mu mbeera eyo owafulumyemuko honorable Balimwezo n'abakulembeze baffe abalala bonna naye ne mu bitundu byonna by'eggwanga tukubiriza abantu baffe batandike okwetegeka akakiiko kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa omukyala Harriet Chemutai kajja kufulumya guidelines then abantu baffe basobole okujja ku expressinga interest tubawe guidelines butya bwe tugenda okufuna baflaga bearer baffe. Kati n'akalulu kano aka LC1 akabindabinda tugenda keetabamu. Yes, tumanyi nti obwenkanya butono effujjo lingi ba RDC kati beefuulira ddala ekitategeerekeka nga ba RDC be basalawo nti kati ono mulangirire ono temumulangirire. RDC obwo buyinza obujja wano obwa RDC bwo ne kati beefudde be bali in charge bawamba n'okuwamba akakiiko k'ebyokulonda naye tetugenda kupondooka. So n'akalulu kano tujja tusaba akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo n'ennambika ng'obudde bukyali tuleme kulinda ate wabulayo wiiki emu wiikisi bbiri batubulire nti kati bino bye mulina okukola nga tulina wiiki emu wiikisi bbiri mutubulire nga bukyali tweteeketeeke. Well, we, as the government of Uganda, we know we have many citizens in Iran. First and foremost, our embassy staff. We did evacuate most of the non-essential staff of the embassy in Tehran, but we left there the very essential and especially the consular service officers. Why? Because we know there are other Ugandans who could be still trapped there, who may need services, consular services. So if we remove them, who will help them? So those have to stay on the front line, albeit the risks. Secondly, the students. We have a number of students, as you are aware, who are in Iran pursuing studies, different studies. Some were in Tehran, the capital city, where actually is the center of conflict. Others are in different cities. So as government of Uganda, we give priority to those students who are studying within Tehran. We have managed to evacuate for the two of them, and as we speak now, they arrived safely the other day in Istanbul, Republic of Turkey. Uganda will continue to do everything possible to get out all those that we shall manage to get out and make them safe. Unfortunately, as of now, the aviation industry within and around the Gulf states, the neighborhood to Iran, has shut down business. So it is a bit complex now to evacuate, but we try to advise, give advisory to our people who are out there to stay safe. Keeping safe, operate from home, don't get out to the streets, and make sure that you communicate to our embassies through the internet, through virtual networks. You don't expose yourself to harm's way. And we're also aware that Ugandans are very adventurous. We could be having a number of Ugandans who are there, who went through illegal means, who went through unofficial means. But we continue to urge all those who have their relatives in Iran, who went unofficially, or who did not go through immigration, to register with our embassy, because we still maintain the consular service officers in our embassy in Tehran. So please get to be known that you are so and so, you are in such and such a place, and you went there such and such a day, and what are you doing, so that we can really keep track of you. When finally the situation gets normal, we should be able either to help evacuate, help you get back home, or help make you safe, wherever you may be. Uganda government does not believe in fighting, especially unprincipled fighting, as a means of having peace. As chair of NAM, Uganda continues to urge the warring parties to refrain from fighting and get back to dialogue, because the warring parties have ever negotiated and have been negotiating. And we believe that through negotiation, it's only through negotiation, through dialogue, that the world can attain peace. But as we speak now, the war which began a few hours ago has really affected so many nations globally. You can see big airlines have shut down. You can see so many businesses are affected. You can see the transport of fuel from the fuel producing countries have come to a stalemate.
So Uganda does not believe in using settling conflict through war. We believe in settling conflict through dialogue and diplomatic means. So continue to urge the warring nations to put down arms and return to negotiating table. It is there. There's no crisis because Tehran has chargé d'affaires who is in charge. And it's not that they have failed to execute any business between Tehran and Uganda. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.